tugenda naye safa ilo oba wakufa ne oba tosomira ne woba ufa okufa lugendo kibuli muntu alina dukola ki naye omuntu talina kutya asimbuka atenze nafuna omukisa neshikulira mu bano baganda bokka walinga wene waffe omusawo nga bamuyita Luwangula twamuyitanga Luwangula nga ina muganda we bikula n'ekibindi basawo bana abayibiteega nga Luwangula atuula ku kiswa wali n'ayita akaleku nakagamba gwenya muhanga jangu ne kajjanga kabuukabuuka endeku n'agiwa omwenge n'ayita ekirala kati nga n'ebiteega tubiraba era twagendako ewa kibindi eyo tugendayo okuzannya tukulira wamu kibindi n'akuba ensaasi ng'akasabo kagaziwa ngambiraba nga kazimbe buno obusabo bw'abalundi obumanyi waliwo bwendaba obwo katono bwe kati temujjamu ng'akuba ensaasi bw'ati n'ayogera ne kagaziwa ne muyingira kitegeeza tugala ne tubusanga nga katono bweka naye bakayingira ebyokola gye biri mu nsi era abantu abatakkiriza nti amayembe gye gali abacwezi gye bali be balina ekikyamu ffe twabalaba ffe tukkiriza nti abacwezi gye bali amayembe gye gali era ekyatulokosa era ekitusabye ennyo kwe kubigoba kubanga tubimanyi nakati tubiraba nakati nze nina obusobozi obutuuka mu kifo ne ntegeera nti wano waliwo kawumpuli wano waliwo ndawula kubanga bye nakuliramu okitegedde naye ngenda bwendokoka nze okulokoka nasoma ngaeyo gayaza kadomo nawulira kadomozi nga lingamba lwaki tolokoka nga bwenzibirira bwe nti ndaba akamunyenya akafeeri ate ngenda okulaba kagenda kunjo kyamaaso nenta nembuuza abaana bannange nammwe ekyo kibabaako ndaba akamunyenye kitangala kifeeri nga kamunyenye naye kati maama wange antwala mu kusoma P7 ew'omwami bamuyita Bazira bayitayo wa Antimeru egayaza mubali bawo zoni nabeerayo ko nabeerako gayaza mu kibizi ne gayaza mama wange yalina idwaliro nafuka mukwano gwa bali bawo nafuka mukwano gwa Bazira mukulu Bazira wa Antimeru kati bwe asengukayo najja kiliniki ye ekijabijo n'asaba oli omwami mbeere naye kati nga balokola abazuukufu kati gye njigira obulokozi gye ntegeera nti Yesu alabika asinga ne ku lubaali otegeera ololaba amazima wegali bali newuunya bali abantu baali balungi Antimeru oyo gwolaba ne jjajja Bazira bampisa bulungi omanye abantu boogenze nga tebakuzaala naye nga bakuwa buli kimu bakuwa ne ssente ezikutwala ku ssomero ez'okulya bakulabirira buli kintu kya Mukama yeebazibwe ate nali saagala nnyo kusaba naye olw'okubanga bo ekibonerezo kye bakuwa twanywanga caayi ku makya ne tunywa obugi ku ssaawa 4 ne tulya emmere ku musanvu naye nga tulya balanced diet kati ne ku ssaawa 11 nga tunywa caayi naye caayi oyo abaako ebibala byonna ebibala biki kati nga ate asabye tebakuwa ssente eggula byoyagala kati nga olina okusaba ofune byoyagala ate ng'olumu ne ku mmere kuno bamanyi okuteekako enkuku oba ennyama y'emikebe kati nga ate asabye tajja jirya kati nga ffe tuteega mmere eyo gambe ekyabayigiriza okusaba kiri ekirungi kulya nti wabeera ng'olabye enkoko wotaasabe tojja jirya kati ng'ate okusaba kwabwe kutandika ssaawa emu ne kuggwa 2 noga nti kambirabe mala okusaba kati ng'ate ekizibu kye balina bwe basoma mu bakoliiso bwe bamala okusomesa nga babuuza oyizeemu ki kati kitegeeza olina okuba yandolowoozaako ku birungi kati ngenda okulaba obuyimba bwa Church of Uganda mbuyize kati awo we nasomera n'omusomo ogwa Church of Uganda nsoma mbasanyuse kumbe ngenderera njiga ebyakatonda olwo bye nakula simanyi kati abantu bano ogenda otuuka mu maka gaabwe bakulaga ebyo ebyobwakatonda emboozi eno eyatulina engo kyama kubanga twagenda okutuuka eyo nga newooma nga tetugamba nti ofumbye ennyo jjajja nga tugamba nti Yesu yeebazibwa atuwadde emmere nosituka ku mmere nga oli ne waakuwa essente tayagala omwebazi ayagala weebaze Katonda kati ng'olulimi lwa Katonda omwaka gwe nabeerayo ng'olina odduyiga ng'obalaba beeyisa bulungi baalina nga abaana abali ebweru baleeta engoye naawe bakuwa
tebakusosola omanyi okubeera mu maka nga tebakuzaala biyinga nibo baba balidde kyenyanja nibo baba balidde kafene bakuterekerako emiwula mu firiigi kati nengamba bano abantu nga balungi eri wanoonyanga buva walaawo Magombe ate eno kati nkoko gy'olwanirira era awo be bantwalako ne mu gayaza eri mu St. Stephen okusabako kati nengamba okubasanyusa ebyo byonna nkola kubakola sibyagala wabula okola kati basanyuke era bwe navanga mu kusaba nga neddukira mu firimu olaba ku firimu nga ndaba ku firimu kati bwe nvaayo naye baatugamba nga musabe okufuna sente nga nsaba sente nenzirunda oba be bazisuulanga oba mukama ye yazimpanga bamanyanga nti osabye sente ate nazisabanga bawulira wasabanga bawulira sente waka fe abasooka okuba ne nayikuntu eyo mubali baawo zoni ngiwaka sente bweziri nayikuntu zakulyako kati nenga naye katonda ono akola ebibye nga ndaba byanguwamu okusinga tebiriiko obukwakulizo kati bwe nvaayo nga mmaze P7 nembyerabirira ddala nenziramu nenjayuka buto nensiba amalaasi nenywa enjaga nenkuba endongo nenkola ki nenzirayo mu busamize kati noyitenga oyo naye kati bwe ntunulamu nenga nti naye bali abantu guuli omusajja gwe bayogerangako Yesu yalimu enjawulo era nze saafuna kumbuulira njiri eri gye bambuulira nze nasituka busitusi nga mpulira eddoboozi linga amagendo olokube nenzinyukira ebyabali navaabu vyawo nengenda ku kyaki yabalokule kitegeeza enjiri eri yasigala ekuvundira njukira mwenkulidde tuyimba obuyimba obalaba musoma bayibuli nawe bakuwa osome nange bampanga munsome ne bakuwa obuuliremu kati obuulire biki kitegeeza olina ofaayo kati nze nafangayo nga simanyi kumbe kindya kikuyingira ngenda okudda mu busamize bwaffe eno nga muli mundamu ekiri kati natuuka butuusi buseera nenga nti nkoye nali musambi wa mupiira watuuka nga waliwo wayitanga bajjajja kiwanuka noweeraliikirira nti bampulidde nga njogera Yesu bwe nabeera eri bw'obeera mu famire ez'enjawulo obusamize obwerabira bwe nabeera eri nga sisobola nakwogera ku kyabusamize tebakyagala bangobe waka nsibe ebirungi nagamba ekyo kankireke kati bwenvaayo netuddamu netukigoma naye kati wewabeerera eri kitegeeza bino tebyakulumbanga nabyo tebyannumba simanyira lwaki nabyo tebyannumba byatyangayo oba byatyangayo bo ab'ewaka tebalaajananga nti oba bino bitubanja omwana waffe akomewo ne maama wange yali naye abikooye nga bimutamye ate saakula nnyo na taata kati maama wange we yabikoowa kati nga tewali wasobola kunsuhunda kubiddamu naye nze bwe nkomawo nimbiddamu noddamu noweekoolerera anti kati nga emikwano gyonna gy'olina gye bimanyi gyakuyigga mugende muvuba emmamba mugende ffe tetwayigganga kubanga twali tunoonya ennyama twayigganga kukola mikolo mugituukiriza kutuukiriza mikolo kuvuba kutuukiriza ate jjajja wange ono ye omukazi yalinga mugezi ng'amanyi nompaga nti enjobe yiiyaawo mugende mubitooka enjobe weerige nompitire gundi ajjagizige era ebyalo ebirinaanyo wano we byayigganga nga bituleetera ennyama ewaka oba twayize oba tetwayize nga batuwa ennyama kati simanyi oba jjajja wange yali mu bwengula naye nzikiriza Yesu mu 2013 ndokoka ngenda mu kyaki y'abalokole kyaki njavu ya Musumba Kateera terina lwadde kiveeraveera kirina obutinga buna ono gwe mmanyi Apostle ali awo bwe nagenda waliwo n'omusumba Kasajja ntandika nze muvubuka eyasookawo erimu abantu bana nagisanga erimu bana nembeera owokutaano nentandikirawo musanga akuba kidomola ate nga nze eno nali nkuba engalabi mu ssabu kati neŋŋamba omusumba okukuba ekidomola ate n'avaawo kankimukubireko ntandika ntyo olwotandise okuddira ebyalubalo bireese obukugu bweri obukyusiza obuoleza mbozi oleese mubaloko mbuwulidde enjiri abayayi bange bonna benabeera nabo oyo kansala bwe yalokokera kansala muwonge asazeeko amalaasi abavubuka oyo wa LC5 naye alokose awo tusazeeko amalaasi naye yali rasita nga alina enviiri tusazeeko amalaasi awo abavubuka begasigaseeku kati awo Musumba Kateera yansumba emyaka 10 ndaba ekintu kirimu enjawulo kati ate ekyasinga okunsanyusa kwe kulokoka famire ensezi ne zijja nembaako kyendaba abasezi babuuka mu bbanga obadde okimanyi okubuuka kuti mu bbanga kyentege ndi wano ntudde n'asituka
Nensituka ekyo nakiraba mu chacha awo nengenda mu bbanga nga sina kwe ninye ng'ennyonyi ekyo nakiraba emirundi ebiri. kijja kitya waliwo family sijja jogera yalokoka naye family eyo ejja baali basezi nga tubamanyi ne ku kyalo basezi balya kati Musumba Kasajja abaleeta balokoki we bajja okulokoka tutandika okugoba ebitambo tubisabira kyovula banze ebitambo nkugamba mbigoba nakati mbimanyi n'amanya kikinene ennyumba kinene batenda nabinene kinene kyekabuwambo mbimanyi nembyawula n'obyawula kakati tugoba tugamba tulira Musumba gamba ekitambo ojja muvaako kati omusajja tetumanyi na ngeri gye yajjangoye ku mubiri zonna asigala bwereere n'abuuka ayite mu kituli eky'omukyaki ekyali waggulu Musumba Kasajja n'agamba musabire agwe ng'ali mu bbanga ng'akawundo yasituka ebigere bw'ati nga tulaba okusituka ebigere bw'ati ng'ayimiridde n'asituka ebigere ayite wali ng'alengeddewo mu mulabba anti ekyaki tugigadde Musumba n'agamba musabe agwe ne tuka nti mu linnya lya Yesu gwa n'agwa nga kifere wetu n'ajjamu n'ayimuka koffe kati ate awo nga tusaba nga bana oyo yeeyambula ate n'omukazi omulala era naye ekibyamwambula kati okukwata omuntu ali obwereere experience omuntu omukulu omukwata mu kyaki ng'ali bwereere aseerera abadduka kati Musumba n'agamba tubasabire basabize nti tubasibire awo kati netutandika ekyo nembalaba nga baalina ebitambo netutandika osula nabo mu overnight nga kati baamala ekiseera wano nga babuuse mu bbanga babuuka omukazi kubanga nkubamu akafaananyi olwo kyakyefuuse kyerolebwa oli ali bukunya omusaba wabuuka mu bbanga wabuuka mu bbanga wadda luvannyuma nnyo olwo kiba kitya anti kati oluvannyuma asumululwa ekitambo kimuvaako ekitambo kimuvaako baleeta ebintu tubyokye ebireku tubimenya tukoze eki kati ati tugenda okulaba aterera tusula naye mu overnight ne luli yabeera ng'awunyiriza egayagaya nogamba nti musajja ono naye kati tubalaba basumululwa kati oyo gwe nalaba omulala namulaba Sembabule eyo yaliko bacwezi yagomba amagulu bw'ati n'asituka n'agenda mu mulabba lindako n'atuula bw'ati ng'abasiraamu we batuula abayoga we batyo n'asituka mu bbanga awo kati yenyenyeza asigadde atudde agombye n'amagulu n'emikono agitadde wano twali ne Musumba Kizito n'akola bw'ati n'ayimuka n'atuyita ku mitwe waayi omuntu wa magnet gwesika ne tugamba nti mu linnya lya Yesu ojja kugwa kati ngono tewuliramu muli ekiwuka ati twabimanyiira kubanga wabirimu nalimbiraba obwedda nalimbiraba kati onaatuuka okugomba amagulu tebeezaamu alinga eki tumusabira wabuuka wadda we musaba wadda nga tekyogera naye byatuukanga ate ne byogera temutwokya nenga nti nebirajana kitegeeza omuliro guno gubyokyera ddala Yesu waddala okubisinga ate lwaki bikaaba ebitwabiwanga mbuzi nga bituduulira buduulizi bituvuma buvubi babwemulaba wemuzi ate kati eno tubyokya bikaaba konze eno nja kulemerayo ndabye wali ekitanga awo kwe kulemera mu buki mu bulokole ebbanga ate ffe twagiyigira obulokole nga tetuyingidde kugaggawala nga batunulanga abaavu abalokole ng'obulamu tulabanga naye nga tugamba balaba owakasaati akayuliso ye mulokole naye ne tugamba nti akatunywereremu tulaba ate we twajjira mu kyaki myaka 22 emabega ng'abantu basiiba abantu basaba kati ne tuliyingiramu kakati buli we twatambula nga batutwala mu nkuŋŋaana ng'oyigayo ekipya kati nze Katonda ankolerayo ekyamagero ekirala kyesitera kwogera waliko omusajja ku kyalo nga musezi muki ensi egamba musezi kati tumusanga mu katawuni tukaayana otambula nnyo ekiro ova mu overnight eyo nja kukuteega mubyaddala nange ne mugabo ojja kundaba kati olaba luli nayine nga ate kati nga nina Yesu kaakati ntuuka mu kafo nja kukulagawo akafo kalina ebitooke biyitirivu eno kisiko n'eno kisiko nasooka mpitako emisiri yali antobedde neŋŋamba omusezi ono wansuubiza nkumanyi sijja kudduka kati kino kyekingagasa nti ebya Yesu byaddala bisinga ebitambo kakati omusajja ampitako adda mu bitooke addayo ŋŋamba sijja kudduka nze kati bwaddayo ŋŋenda okuwulira bebabagamba omusezi kakati
ave mabega ajja nyimirira maaso nyimiridde nga wano ayimiridde wali futi nga 10 akuba mu ngalo ankanga zaako omuliro bakuba mu ngalo nenga nti mbuzayo ka distance katono okutuuka ewaka nziruke nzire ku kkubo ate n'ennyumba ziri wala okuvaawo onze sidda mabega kakati nawulidde ku bujulizi nti abasezi babasiba osobola osiba abasezi kati ŋŋamba nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi nkusibiddeawo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi kubanga bagamba nti olaba omusezi kasoyogera ekitambo nze nafuna amaanyi ne njogera nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi nkusibiddeawo kati we musiba teyasibwa adduka mu bitooke yayingira ebitooke awo nga nkyogedde kakati nze mpitawo ngenda ewaka neebaka kati bano abayitawo abajja basiba endagala ku ssaawa 10 bazitwalanga Kalwerwe be bajja ne baŋŋamba nti omusezi tali wali tayimiridde mu kkubo neŋŋamba nti ani ayimiridde mu kkubo nzuukuka banzuukusa kubanga ewaffe we wali okumpi ng'otambula kumpi afa mayiro okusanga amayumba oba okategedde ennyumba etulinaanye nga teyabanga ako bantu kati nga waliwo ka distance akawanvu kati onatwala eddagala nga nti omusezi ali wali akankana nga misana kino ssaawa 11 bugenda kukya anzuukusa nzinyukira namusibye kati wamusibye ndoweerabira nze nali manyi tebikoze kati we yadda naŋŋamba ng'ekitambo kimuvuddeko naye nga tavaawo akankana bwanti ali bwerere naŋŋamba nti maka asonyiwa genda kuswala nina nazaala kuno kwe nawasa naye ojja kujja ku dduuka lwange nkuwa emitwalo aga omusezi alanjanira omusumba sirina musumba ndi mubulizi wa njiri nga mukwata ku kibegabega bwenti nga mugaa nti nkusumuludde mu linnya lyekyo ng'ayingira ebitooke 10 ssaawa 3 nagenda ku dduuka era 2 yagampa 2 nze gusatu nagenda mu banje naŋŋamba nti maka ebintu bya Yesu bya ddala konze Yesu olaba ajje mu musezi 2 sijja kuva mu Yesu ate ebiseera byo nali njagala sente siri bulungi nenywerera mu buki kati ye teyalokoka ye teyalokoka nga ne banne abantu nga bazibu amaze olaba amaanyi agamusasulidde ne sente ye watuuka yakola kanti kakati abantu bangi wealaba ng'omusinza amaanyi ngaga nti oyo musumba alina ekirala jjukira amaanyi amayembe n'obusamize tebusobola kutegeera maanyi ga Katonda nkola yaago era bangi we bakulaba abasamize n'abalogo abo ne bakulaba ddala baliko emisimu nga bagamba emisimu gibagamba amayembe gabagamba kikyo kiko tetukisobola kya muliro bwe katyo bwe googera tegakimanyi tegakitegeera amayembe tegakimanyi era bagamba ekyo tomusobola kati yono mu bwongo bwe kyatwala kyalabika ansinga alina omukugu kyatwala naye ng'omukugu ye Yesu kati eyo yonna nga tuvuddeyo oyogedde ku ebyo byonna omaze okulokoka ofuuka otya omusumba kati bwendokoka bwe mbeere wa Pastor Kateera emyaka nabeerayo 10 wembeerayo emyaka 5 tusaba essaala nga tusiiba bagamba tusiibe ennaku 15 ffenna ng'ekyaki Mukama ayogere kati Mukama abagamba bonna nga we baali bonna nga bwe twasiiba bonna baloota Mukama abagamba nti nze pasita waabwe nze yakamalamu 5 Pastor Kateera mutume n'Apostle Kasajja mutume naye yali pasita nti kati mbasumbe olutalo lwali awo tulinga abasabira obwerere Yesu mutandise omulwanyisa kati abasinga bagamba nti musumba agamba nti nedda nze nkooye okutambula obutume mbukooye njagala busumba kati bali bagamba nti bw'oba togiwa mu maka nga Yesu bw'agambye tugenze kati awo olutalo we luva kati bali abalala ekyaki yayulikamu ebitundu ebyo bibiri enkeera tebajja kati nze ŋŋamba nze obusumba nali sibwagala nga ndaba baavu nnyo gende wa musumba mugamba nti omanzi obusumba sibwagala gwe sigala ng'otusumba